boy adiringira mataka chapa ku meza yoyo yegwe ow'ebbunga nazirize maleko emuyo babiri ne defense bunga yakwamu bamusiba kati mukiikirire ne bateekawo bawere indako maama sooka okome okusiga wazze ne shalita muwala wo mazima wange yoyo naye bamuwereyo giri ebiri aleme kiraba bubi kyokka ddala ate era sooka olindeko messe naye mukwano gwo naye muweereyo indako naziriweera yamooti ali atudde wali omanyi alwawo okulaba ate oyasoma kwakuula manyo akakuula tasanyalaza sooka olindeko mbanyi kale senga jangu wano kalaba kutambula nzija kulaba kwa koloni Arua ankoloni golokoka ayina n'erinnya eddala ligatteko mungereza byonna ankoloni Arua jangu munnange obumpi bunyuma kwekweka ojja mulaba ankoloni ema oyo muzibu nnyo ayina sente empya n'enkadde naye kanatuuka zigaga ankoloni owuwa towezezza kasawo n'akasawo nako keewezi lwaki balinda yakaweze kakati senga kola bwoti taata genda ondeetere senga nsonga wano ajje atujja maama eddoboozi nalyo zibu ekiroligo baabadde emisana nelisaba amata otyo otyo kale ennaku zino lyakwete kale bamupe timu MESSE mulimba ezo siza senga wanyina zensayisa okulaba mukwano sigalayo manyi bwe bakukazaako senga mulokole ogenda walingere wa senga mulokole wanyina zensayisa okulaba nsanyukidde ddala sooka okambeera ono akuddiridde ono wakyenvu omanye essanyu abeera naye yali amuyiika mwenyinazi oli otya leero kyali kitya kwembase jjajja sinansi mulungi era bwe bali mu kintu ali wano amutunuulira gamba onalaba Ssematimba amanyi otuyitako n'atuwuubirako naye mugambe nti akaguudo kano okuva wali okutuuka wano keetaaga koolaasi ajja akakola ate kigambo bugambo tuve mu luloddo yaniriza kubageni mbabuuzeeko kale basenga era dde nnyo basenga kati tutandise okufuna ensiiba wano mwebale kujja tubuuzaako mwebale otwaniriza mwenyinaze kampeera oli senga mulokole mukama yebazibwe webale kuweereza webale kujja beera abaabo babiriwo wetwalira ekitiibwa ekyo nakuganye mwenyinaze omulungi nsaba wetwalira ekitiibwa ekyo obabuuzeeko nkale basenga tegatumenya obwedda tweyuna eno senga w'abaana kyekyo si kyekyo wanje
Singa omanyi bw'ofaanana. Akayiseemu kagundi. Singa omanyi bw'ofaanana tewandizzeemu kuba kalulu ako. Ani? Omanyi bw'ofaanana ku nsoko? Nze. Ate nze gw'otannawandabirwamu nsobola ntya okwemanya? Kati kola bw'oti. Noonya alina akapapula k'emitwalo 5. Nkuwulira ekyofaanana. Ak'etaano. Noonya mu bantu b'alina akapapula ak'etaano akakuwe. Era kaakati muffe awagira NRM asinga ogimanya era ow'ekitiibwa Honorable Ssematimba. Mugamba akakuwe. Nkalabye. Ambuulidde. Okalabye. Kifaananyi ki ekiriko? Owange. Wangi mukulu. Lino essanyu ly'omwana kyekiragala mukama katonda tuliko ffemba era tulirizibwa. Wulira siyulira buli TV etupaaka nayo nyirengera ne NTV Sipaaka TV awo nebyo tekuttewo era Senga mulese akalulu kali wa tiimu MESSE siga sebo Nicholas jangu bw'obawulirako Batanga bese mulimba bese mulimba bese mulimba Hola Sabuna Dale Matina se mari girete la moyate la babo manyi e mari girete che lo suoni kiri kitya Kiryokenyo. olwo teruwedde mulukubire mu ngalo wanyinazi weebale abantu batutegesezza emikolo naye nze bwe masinalwa ku mwana mulenzi omutima tegunzikakkana tutegeka emikolo abantu ne basomba kyo ne basomba kiri bagenda okuggyayo omwana omulenzi yenna naye weebale kuleeta lubbo lengera langi etiyo teriraanika Eyo ye yaffe. kituufu mulenzi kyuka tulabe Tuwubireko eno. kati bano bakifeesi bakuba akatayimba okwo kayinza onogako ku nsi tekanogako Era omuntu akuboya akatayimba ne kamudde. mugyeeko ako akabakopolo omuteekeko ejjinja eddene eryabajjeno Agudde mbi. Nze nviiriddemu awo. mulimu omulenzi gwe bakuleetera ng'olabika ddala bajja gamba saalongo gundi Kyogandi mukulu omwagaliza obwa mereki omukopa. Sebo taata. tuwulira byammwe Sebo taata babasigadde wakyesimba kasujja. weewaawo Simalala okwesimbako. mpulira Naye kubanga buli omu kyakutte kiriko essavu lya Buganda. weewaawo Ssaabasajja Kabaka gwali ku Namulonda. ekituufu ekyo kyokoze Haji weewaawo Arafat mpulira Luwaga mpulira y'omu ku basajja ba Kabaka ab'amaanyi nkwatangabo. mpulira Sebo taata asobola omukongojja n'amutuusa obuyimba. ojja tuusa ewa mukulu wange eggalo sajja
taata olagako ab'ebuuyi bwaffe eno ne bakakasa nti ddala sibeekeva mu bakabaka ba Uganda. Ssebo mukulu Mpulira mwanyinga Lailah Kalanzi Kachapizo iye yono yennyini gw'olaba mu maaso go ye yakulembedde ekisaakaate 222 era maama Nnabagereka amutaddemu obwesige asaasaanye ekisaakaate wonna abange tweyanzeege nakoze akakowekowe kava mu magharibi okutuuka e mashariki byonna kyekimu kanaatera n'okufuna wuzi bannange. ssebo taata mwanyina nze omulungi gw'olengera obuuyi obwo Mpulira gwe bayita shalita mazima wange program Kasenda Bazaana ekintu yakakivaamu twamuwulira kulika era wuuyo atuusizza ekirambiko kya mwannyina omulungi mpulira Mpiirwe Nicholas mpiirwe Essebo twabakiira naffe ate twasima mu bampiire tubeetaaga nnyo weewaawo ssebo taata mpulira ogenda kukkiriza iye mwannyina nze Prospatra mpulira ekirabulavu otyo bwe yatuusa embuga ne bamugaa nti taata Eh. Sendawula omulungi ennyo Morris mpulira yadduka emisinde egyawaka wano naye mu certificate ye mpulira yali agirabiddeyo emmengo Oh. ono Prospatra gwe bagiwadde oyo kenyini bwoba ogikwasa kuba eggalo sajja weewaawo ssebo taata mpulira towanga amooto mbalanguzi bulijjo abantu tebamutegeera iye layini zansala mu mutwe gwe zeziraga amasaza ga Buganda mpulira era amasaza 18 bw'oba oyagala okugamanya obala mutwe gwa mooti buli lukuubo saza ddamba kyavudde asitula amasaza ga Buganda agatuusemu abakulu yonamoto omubalanguzi yoyera kati abalangula okyalonga bwabanangula leero katukubalangule nawe wakiddemu enjawulo sembera wali wasatata obule tobatya nnyo sooka ofuna omukisa gw'ekizaddala oyewombeka oza kiro 5 tazimala awezaakanano kati ssebo mukulu otyo eno ye certificate gye baatuwadde mpulira tugamba munaakulukuunyako ne tugisaayo iye mujja kumanya nti ddala twabituusizza bulungi abange mwebale nnyo mwebale ddala twakoze kaki mazima wange mwe mutuwa emmere mulabe ebirala ebijja Prosipa Amooti Haji mwebale nnyo mwebale banziiza eyo ate ono Haji omulaba Haji Arafati ayinza okujja mu bakulu naddayo bw'ati jangu mubuuzeeko taata teri mugagga munafu okujjako nga ssente yabbanzibe engali z'omukulu zikwatamu mutya bwoti nga nkalwa kooti ejja ate yalwala obulwadde bwa weeso wano wensi totunulayo andi kati oli owensisi ayinza okulowooza nekikolo fiizi z'abaana nze simuinaako mutawaana bye yakoze yabikoze ewange sikyalina mutawaana gyali Haji obukadde 10 tebukusala kumpa mu bantu mubuuti oba oyagala kundeeta mitawaana banzizeeyo wamma mukulu tuddayo muddeeyo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo